Ekitongole kya KCC ekifulumiza enteekateeka eri abagenda okulayizibwa enkya wakati mu kussa mu nkola ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga kye yafulumiza ennaku 2 eziyise. Okusinziira kwa Myuka Nankulu w'ekitongole kya KCC Benon Kijenyi agamba balina okukissa mu nkola ekiragiro kino ng'atayitiddwa si wakukkirizibwa kulinnya ku kitebe kya KCC enkya. Abantu abanaabeera ku mukolo ogw'okulayiza ba Lord Councillor ne Lord Mayor be bokka abafunye kaadi nga kaadi ezo kuliko ekinkumu kya Nankulu w'ekibuga Kampala. Kaadi eyo bwetu bwefaanana. Agamba minisitule y'ebyobulamu yabatuukiridde ku nsonga eno nga balina okugoberera amateeka nga bwe galambika. Wabula kitukakatako ffe ng'abategesi okulaba nti ebyo ebina okukolebwako ebyo ebina okuteekebwa mu nkola okwewala abantu okulwala oba okufuna obulwadde bwa Ebola tubisaako amaanyi. Ayongeddeko nti ba Lord Councillor baweereddwa abantu 2 ate Lord Mayor abantu 9 ng'omuwendo abalina okukiika bali 34 ne Lord Mayor wa 35. Kino tukikola olw'okulaba nti omuwendo gw'abantu tegusukkirira era tegutulemesa kuba nti tukola omukolo obulungi ddala. Bw'atuuse ku bidduka Benon agamba si baakukkirizibwa kubituusa munda. Omuntu bw'anajja n'emmotoka oba akagaali n'abantu 2 oba bodaboda ekidduka ekimuleese kijja mu ssaawo tumwanirize n'abantu be 2 tumutwale. Ekkubo Kimathi Avenue okutandikira wali ku Parliament Avenue okuwambuka okutuuka ku Christ the King lijja kuba nga teririmu bantu, tewajja kubaawo parking olw'enkya okuba nti abantu balikozesa mangu nnyo. Sinakindi n'omukolo tegujja kulwawo so tebayalikira nti bajja kuba nga bamisinga abantu baabwe. Twogeddeko ne Ronald Nsubuga bali mwezo Lord Mayor omulonde n'abakubye alambika. Sigaana kugenda n'ennamba eyo naye amawulire agaddizibwa mu bano ababadde bayitiddwa kubanga oŋŋamba nti abaweereddwa kaadi bobaka bajja nga twawadde abantu kaadi 3,000 n'okusoba katugenda kwesanga nti basize abatawulidde mawulire malala oluusi ge tubategeezezza nga basize era nsuubira akavuyo kagenda kubeewo kangi olwa misinformation. Kwati wandibadde okola wampadde kaadi 300 ez'abakungu n'ebbaluwa 27,000 abantu bonna bayitiddwa. Buli chairman w'ekyalo yayitiddwa. Kakati tonnaba bategeeza nti temujja wabula kyoyogedde kyokka kiri ekintu kimu nti abaweereddwa kaadi mwe kamu bamujja kati awaliwo obuzibu bwe tunuulira mu maaso awo. Byawandulu Bone ne Oragab Crossel TV Omunya. Omukolo gujja kubaawo era abantu bange bategeezezza nti omukolo gujja kubaawo oluvannyuma. Njagala kino ibya kitwale nti abantu beyayise betwawadde kaadi tubategeezezza nga twakkiriziganyizza nti omukolo gujja kuba kubanga bajeti yaago yabaddewo ejja kubeera audit query nga sente zino zipadde awo entandikira.